Yes, nkwaniriza akadde kano wasize otya oli otya nina kusaba subscribe nga atonyedde ne kade ekitalo ekya Prince wa Bunyoro munnanga afudde onafiide mu kabenje kabadde kabenje deka busambi ina maaso ngenda kombe kutuza ku mwana tubambi talotonze asonga ate n'omulangira we Saudi Arabia ne mulanga amaze naafa ona amaze emyaka almost 20 mu koma kino sikirabanga ate sikiwulirangako bujja bakanya kwogera omuntu asobola okumala mu koma emyaka n'emyaka omusajja wuno amaze emyaka 20 mu koma ng'ali ku byuma kino kikambwe ng'ali ku byuma myaka 2 mune amaze n'akola ki amaze n'afa era bino bikolebwa abo abalina ensimbi kuba Obwakabaka bw'e Saudi Arabia bulina ssente naye kikugako munenga akasente toyina era bamuggyako bujja byuma ng'azikira wakati tebeeza mu myaka 20 kyokka ate amaze n'afa singa nabadde awo nyina ofundako amazeeko emyaka 20 mu byuma kyokka ate talutonze kirani believable naye ng'ati kituufu bagamba nti kimwakola kyakabi nnyo kubanga mwasubscribe ng'ati ne munyiga ne kade nkugamba nti comment section weri awo so kontero baka mu comment section atosigale nga onfollowinga bitalonye Saudi Arabia era nga bali mu kungubaga bagamba Prince Al-Walid bin Khalid bin Talal abadde amanyikiddwa nga sleeping police omulangira eyeebase oba eyeebaka eyeebase ya amaze n'ava oluvannyuma lw'okumala ava ebyasa n'ebyasa ng'ali mu kkoma era ng'ono kizibu kuba biliyoniya era nga munnange ono kizibu wamu kwabo abasajja ababiliyoniya abalina ensimbi wali mu ggwanga erya Saudi Arabia kiraga ono yafuna akabenje mu 2005 naye gwe wulira era ng'ono abaddeko gamba kabonero ak'essuubi era nga Abawalabu banyi badde bakola ki badde bagenda ne bamusabira ku ssaala ne bamulambulako ng'ali ku ki ng'ali ku byuma okwo myaka 20 kino sikiwulirangako gwe gusoose kiwulira bujja bagamba abantu bamalako kkoma emyaka n'emyaka naye gwe emyaka 20 negwe ogimanyi kumanya ebintu byakapeni ebyakahapeninga mu myaka gina 20 omuntu ono ng'ali mu kkoma akugaba byewuunyisa naye ng'ate bituufu almost myaka 20 wabula ngina kusaba nze ogimpereka like video nato subscribe ng'onyige kade eno bagita Fadi TV ogi updates mba nazo each and every single day gwe just ekikakatako kiri kimu kyokka gwe just subscribe nga nyiga kade myaka 20 myaka 20 mingi bannange n'owabeera mwana nga wamuzadde aba akuze abaana tanakuwasa binaku bisekerwa naye gwe omuntu nno nga tolina ssente toyinza kubeezaako omuntu myaka 20 ku byuma kuno wajjukira mu ddwaliro ndowooza babala lunaku omuntu lwabeera mu ddwaliro omwo munange bakusala essente bakwana basajja bagagga basajja bagagga toyinza kuwakana mbwe tabeezaako myaka 20 toyinza kuwakana balina ensimbi zaabwe abamu n'amalwaliro gaabwe onokasanga eddwaliro libadde lya kitaawe mwabadde nga akati nno kusaba subscribing onyige ku kade bagiyita Fadi TV UG mbagala nnyo mwenna bagamba nti kitalo omukama wa Bunyoro obukama bwa Bunyoro bwa Bunyoro bufiiriddwa omulangira ebinvuddeyo we Saudi Arabia bagimenye bo baaba ne bambi Obwakabaka ate obulala nabo buguddemu encukwe obukama buno buba bukama si Bwakabaka buno buba obukama bwa Bunyoro bufiiriddwa omulangira Baguma Patrick Joli omanyi Obwakabaka bwa Buganda bwe Bwakabaka bo bakozesa kya Bwakabaka ate Abanyoro bakozesa Obwabakama obukama manyanga
obukama bwa Bunyoro bufiiriddwa omulangira Baguma Patrick Jory omugenzi yafunye akabenje akatutte obulamu bwe ku luguudo lw'e Busega Express Highway. Baba ezo Express Highway baba emmotoka yebeefunye accident boy kiba kizibu okuwona bannange. Abasajja bafunyulira okwe emmotoka. Omanya olaba onewobeera nga gubadde ovuga mpolampola omuyaye nakusonseka ye toyinza kuwona kuba abayaye bavuga emmotoka oyinza okuyitako naye nakuyisaako ekyuma nakuyisaako ekyuma baaba jjukira emmotoka ziba zidduka naye nga si buli omu kuba osanga oli nga ye avuga mpolampola kuba si kyakataano tolina kuvugirako sipiidi bwakuba newobeera ovugirako mpolampola omuyaye n'agikusonseka era munnaye toyinza obutalubona muyinza okugenda mwenna naye gubasonsese n'agisonsese n'agikuyingiza naye nga abaye bavuga ebyuma ku luguudo olwo naye nga kitalo nnyo nyiri ddala ku sayidi eyo obukama bwa Bunyoro naye nga bambi Mukama katonda kubanga abagumya kubanga kaseera kano kye bayitamu si kangu akaseera kano bane mbeebaza nebagamba nti kimwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale bali mu kungubaga katonda kubanga abagumya olwokubanga munange mulangira watu byakoze eki bwatyo buya lugenzi naye nga si byangu bambi si byangu bagita Fadi TV gifollowing Fadi UG News KBTV gikosaneke RTV Uganda now amawulire mpana gagaba gatambula wano ku Fadi TV UG each and every single day we just chikakatako kiri kimu kyokka ku followinga we just gwekola kimu ku followinga to subscribing ojige kade ebyalo bindekere wekola ekyo kyokka ebyalo bindekere nze nja kuba nku keepinga ngoli updated just kola ekyo kyokka tojja kubanga wejisa bitalo byenzi nabyo leero byokka abisa ulale bya bali maziga amazimi aka 20 mukoma oyamaze nakola ki nafa omulangiro oyo myaka 20 abadde ku byuma abadde mu koma akada temunange n'obukama bwa Bunyoro n'obufiiriddwa omulangira onafunye kabenje ku busikwali ku Express Highway ndoze ye Busega ne kamutwalaganya ewa wansi eyo kibinnye ku sayidi eyo bitiisa bikabya bikanga nenga byannaku kati nagera kubanga agumya obukama bwa Bunyoro munange ebitalo nnyo bagita Fadi TV jimbagala nnyo mwongera kubanga mugifollowinga n'okugyekuumirako updates simba nazo each and every single day kugamba nti comment section bw'eryawo antera just ubaka mu comment atosigale nga ogyekuumiddeko bagita Fadi TV like nga commentinga ebyalo bindekere nja kuba nkukipinga nga oli updated bitalo byokka bitalo byerere bayabulungi mbagala nnyo.